Amagezi muliro bwe gukubuleewo ogujja ewa muliraanwa kitegeeza ki? It's a challenge eri abantu nga abatakuuma bulungi mikwano, abatakola relationship nungi ne baliraanwa baffe. It is not necessarily nti twogera ku yo immediate neighbor naye omuntu oyo mu bulamu gw'oyinza okubeera stuck somehow somewhere n'akuyamba. Tuyinza obutakolagana na buli omu n'ate tuteekeddwa okubaako ngeri gye tufuba okulaba nga tulina abo be tusobola okukolagana nabo. Nkwanirizaako mu show eya leero. Thursdays zigenda kubeera nga za magezi muliro yekka. Every Thursday magezi muliro tujja kukola promo ekola program line up eya wiki yonna nga bwejja okutambula obeere ng'omanya nti ku Monday ennaku za wiki zonna mba nsuubira kino bwe kiti. Tulina sister ali stuck. Nzikiriza nti naye akkiriza nti ali ku kisenge ng'oba oli awo yeetaagako amaanyi ag'abantu abalala. Obulamu bw'omukalubidde. Wali obaddeko mu mbeera ey'okubeera mu relationship ebbanga ery'omwaka ogumu n'ofuniramu olubuto, n'obeera mu relationship emyezi 3 n'ogifuniramu olubuto, n'obeera mu relationship ya mwezi kwe kusisinkana omuntu kwe kufuna olubuto, omala ofuna olubuto otandika okwebuuza nti wait a minute, is it the right time? Is he the right person? Am I in the right place? Ne weebuuza ebibuuzo kamaala naye ng'ate omaze okwesiba jjiribwa mu relationship eyo. Njagala sister yeeyogerere ne memwogerera owulire ekigambo ku kigambo tumuwe amagezi nga tutegedde ensonga obuvo n'obuddo. Mwamisozi wasiibye otya ssebo? Gyebalekeeyo. Munnange nsiima byonna by'otukolera. Nsiimira ddala. Wannyambakokko omwami ono akaseera ako jjukira nali nkugambye ali bweru, yagenda bweru. Yakomawo mu Desemba ennaku z'omwezi nga 5. Naye mu kudda kw'omwami ono yaddandaga, yakyuka, buli kimu kyatereera. Olw'ensonga omwami ono nali mwagala nga nasoberwa simanyi na kyakuzzaako, nga ndaba neerumya nzekka. Omusajja mwagala naye neerumya. Ne maama wange yali tampagira kubeera naye, yatuuka ekiseera n'aŋŋamba, Marion, omusajja omwagala bw'aba nga waakukyuka musabire busabizi ajja kukola ki? Ajja kutereera. Mwamisozi nabeerawo naye mu Desemba omwo mwennyini nafuna olubuto. Bwe nafuna olubuto ngenda okizuula oli sugar mami gwe yayogeranga naye nga kati n'okusula bonna basula bonna nga n'ennyumba mwasula omukyalo oyo yagimupangisiriza. Nembeerawo naye nga ndi mu bulumi. Neŋŋamba kati ate olubuto lwazze siina kyakikolera, yasooka n'alemwa okuntwala gye yapangisa. Naye oluvannyuma n'antwalayo. Naye era sitiiru ng'ewange gy'asinga okubeera. Kati mu kaseera ako omuwala ate yatutabula mu kusooka gwe yajja mu zzaala, laba ate bw'amuzza. Omuwala n'ayogera nange n'aŋŋamba mutereze ebintu byonna ebbaawo kubanga nze sirina gye mutwala, ankubira amasimu, akola biki, ne bakyankalana n'omuwala. Mwamisozi natuuka ekiseera ne ntandika okutambula mu bantu ab'enjawulo abakulu abansingako nga mbeebuuzaako nkoze ntya, nga nnuma omutima nga nkaaba buli kaseera naye nga simanyi kiki kintawaanya. Mpaka omukyalo omu gwe nasanga yaŋŋamba nti okyali mwana muto nnyo okubeera ng'olimu obwo obulumi bw'otamanyi buliko maddi
bw'otamanyi bw'atandika butya. Teweesiba ku musajja olw'okuba oli lubuto. Mbadde nsaba otambulemu. Natambulako mu bantu ab'enjawulo naye nga bafere bonna. Ssente zange ne bazirya ne bakola buli kimu. Naye Mwamisozi, nze ndi muwala wa pasita, nabonaabona. Omusajja gwe njogerako nagamba mutabani wa pasita naye gwe sijja kwogera linnya kuba mumanyifu nnyo. Naye ebikolwa bye tebiragangako nti mwana wa pasita. Mpaka jjuuzi we nagwa ku musajja ng'ate olwo olubuto luli luvuddemu. Ne ngwa ku musajja yava Tanzania. Omusajja gwe nagwako oyo ye yannyamba n'ankolera. Naye mu kunkolera, Mwamisozi ssaawa zino ndi lubuto lulala lwa mwezi gumu ne wiikisi 2. Omusajja yafuna era omuwala omulala yamuggya mu masaaluuni. Bano abamasaagi nga abasajja emitwe nga bamaze obbasala enviiri. Bwe namugwamu yaŋŋamba kimu, omuwala bye yamukoze byamusikirizza kuba nze sibimukola. Ne mugamba kale ntegedde ensobi yange, naye omuwala n'omufuna mu nnaku 2 n'omwebakako. N'aŋŋamba nange ndi muntu nkemebwa kati nkwata bulungi. Yatuuka ng'amucunya olw'okuba ndi lubuto lulala. Mwamisozi nakola ensobi era nakkiriza nti Marion nkoze ensobi. Naye nga bw'omanyi omuntu ng'omwagala, nalowooza omwami ono okudda kwe kituufu yakola ki? Yakyuka. Kumbe byonna byonna ga mu mpewo. Mwamisozi nakaaba nga nakati nkyakaaba. N'enzirayo ew'omwami oyo mu Tanzania. Omwami oyo alina ebintu bye yankolera era ne mbizuula nti byaliyo. Naye nga ngenze omutuukako nga ntambudde ne mpulira nga nkooye. Natuuka ne Yesu ne nsooka mmussa wali emabbali ne mugamba ogira obeerako awo nga mpulira nfula obulumi. Mwamisozi, wiikisi nga 3 emabega nali nettidde mu nnyumba. Kwe kuba nti mbadde nga nkunoonya nga ngamba njagala kwogerako naawe naye obudde bwo munnaye bwannema okukwasaganya. Ssaawa zino Mwamisozi, omusajja oyo namugambako ne mugamba njagala kuddamu kukola. Maze omwaka mulamba ndi waka ntudde. Jjukira nze yeesasulira ennyumba, nze yeeriisa, nina abaana 2, nze maama, nze taata. Yandaga nti eby'abaana bange ne famire yange mu ntandikwa tebimukwatako. Naye ate olw'omukwano gwe nafuna, nagamba nti omusajja toyinza mukaka baana baatazaala. Bw'aliba waakubaagala ajja kubaagala. Ne nzigyawo kiri nti omusajja atakwagala omulabira ku ekyo. Naye nze olw'omukwano gwe nalina nagumanga buli kaseera. Omwami ono Richard yambonyaabonya nnyo. Ne ntuuka ekiseera nga nfukamira ku maviivi ge ne nkaaba. Ne mugamba taata, nnyamba mukwano mbuulire, bwe mba nga nasobya ŋŋamba. Ne mugamba nnyamba, bw'oba nga wankoowa yatula nti wakola ki? Wankoowa. Yansuzaako ne wabweru ku kabalaza n'aŋŋamba kuva ddi nga nzija ewuwe nga simukubidde. Nayagala bino bye tusapurayizinga abasajja. Yansuza wabweru nga mu nju temuli mukazi amazima ga Katonda. Yanzigulira ssaawa 8 olw'ekiro. Naye nakaaba Mwamisozi, nabulwa emirembe. Ne ntuuka ne mpulira nga kyensusseeko. Nenzira ow'omusajja oli. Ne mugamba nnyambe ekintu kimu. Omutima gwange gwawule ku musajja oyo. Kuba ndabika siri nzekka. Mwamisozi ngendo kizuula ng'omusajja ono ebifaananyi bye nagamba bye yabba ebyange n'omwana wange. Yantwala n'ampongayo n'anteeka eddagala ku ki? Ku mutima. Nze mbeerengawo muyige buli w'anaddanga, naye ng'ate ye waddembe okukola kyonna kyonna ky'ayagala nga nze ndi ku ye omuntu omu. Mu bufunze yakola kifiiriza. Naye natuuka mu nnyumba muno nali ŋŋenda kwetugira mu nju. Neiba wange ye yantaasa n'antaasa obulamu. Naye nali namalirira
neetuge nga mpulira binsusseeko. Naye neekyawa mu mutima ne ŋŋamba musajja ntuusizza ku kino. Ne ŋŋamba omusajja ntuusizza ku kino, namukola ki? Mwami Sozi ne nkaaba ne ŋŋamba omusajja namukola ki? Omusajja ono yannyamba n'anzijanjaba era mu kunzijanjaba nafunawo enjawulo. Enjawulo gye nafuna nti omusajja sikyamuyigga nga bwe nnali muyigga, naye mpulira okwagala gy'ali. Simanyi oba okwagala kuno kwe kuli nnumu oba tekuli nnumu. Omusajja ono yatuuka ekiseera ng'ategedde nti eddogo lye nalifulula, n'atandika okunnangira obulogo, n'atandika okugamba kitaawe nga bwe ndi omulogo, nga bwe nneeraguza, nga bwe nkola ki. Kati kye yakola, omuwala ono wa jjojjuuzi n'amukwata n'amuteeka okumpi naye w'abeera, n'atandika okulaga mbu nno nze sirina kugendanga wuwe nga simaze kumugamba. Naye yatulira n'aŋŋamba nti ewuwo ndi wa ddembe okuggyawo kuba maka gange, nga ne ku ssaawa 9 akonkona ne mmuggulira, naye ewuwe yaŋŋamba sikkirizibwa kulinnyawo. Mwami Sozi ssaawa zino ndi lubuto lwa wiikisi 6. Wiikisi 6 zino nagenda ne ndwala wiikisi 2 emabega, olubuto kate luveemu. Naye omusajja oyo teyampa ssente za ddwaliro, teyampa. Yakwata emitwalo gy'ali ena n'agimpa n'aŋŋamba oyo ye transport anaakutwalanga mu ddwaliro bakujjanjabe, naye nga tampadde za ddwaliro. Mu wiikisi 2 ezo ze mbadde omulwadde, omwami ono tamanyi ndya ki, tamanyi nsula ntya, tayagala na kumanyirako ddala. Bwe namugamba, namukiinako ne mugamba nafunayo ku busente, njagala onnyongerezeeko, bizinensi yange edde ku kkubo. Yandaga nti ali wamu nange, kuba ebigambo bye byonna aba akulaga nti nno waali, naye ebikolwa tebiragangako nti waali. Kati n'ambuuza afunyeewo ssente mmeka, nga mulimba ne mugamba nninawo akakadde kamu, nali neetaaga obukadde 2.5, kubanga omulimu nali olwedde ngukola gwagwa bukwi, nga njagala nguzze ku kkubo. Ndi mu bintu bya bakery. Kati munnange bwe nazuula ekintawaanya ng'oli omuwala ono aliwo, bwe njogera naye nga ndaga omusajja akyamukubira amasimu, ngenda kizuula nga abantu bano balabika bakyeraba naye nga banfuulinga bufuulinzi. Omuwala mwennyini ye yakwata ekkubo n'agenda n'afuuka neiba w'omusajja ng'akiraba nti kitutabula. N'omulimu we yali akola n'avaawo, n'adda ku kyalo kwennyini omusajja kw'abeera, amufunirenga obudde bulungi. Omusajja ono yamanya nti ndi mulwadde, naye Mwami Sozi alina ekintu kye yakola, mbu simanyi ebitundu bye ebyekyama, simanyi ekiriba kinene biki, n'agenda mu ddwaliro mbu bamusale, baddemu bamusale. Mwami Sozi simanyi oba bamusala oba tebamusala, kuba bwe yava mu ddwaliro ffenna by that time ye yali agamba mulwadde, nga nange ndi mulwadde bubi nnyo. Ne mugamba twandibadde tubeera ffenna ng'omukyala n'omwami, buli omu ajjanjabe munne, buli omu akumekume munne. Yaŋŋamba ekintu kimu, beera eyo, beera ewuwo. Nze abasawo baŋŋaanye okubeera n'omukazi yenna, kubanga nja kuwalirizibwa okwagala okwegatta ate nga kijja kundeetera obuzibu. Ne mugamba nze ndi mukazi wo, ate omusajja yenna tolina bw'okyewala kufuna bwagazi obwo, kuba mmwe naturally mubufuna ne bwoba tolabye mukazi. Yaŋŋamba beera ewuwo, bwe ndiba mponye mumingiriza, bwe ndiba mponye ndidda. Mwami Sozi omusajja abadde nga ndaga nti yankoowa, naye nga sikiraba. Ssaawa zino nasooka ne mubulookingamu. Bwe namubulookinga, kuba akozesa nnamba 2, eya WhatsApp n'eya calls, n'ensanga ku nnamba ya WhatsApp ng'ateeseeko nti ku status ng'ateeseeko try me, I grant certification. N'ateekako obuntu obulaga nti alinga eyeekubira akalango nti oba yeetunda oba ki. N'ateekawo ekitanda, n'ateekawo abakazi nga bazina, n'ateekawo obuddole okulaga nti nno kati waakabi nnyo mu buliri, n'ateekawo n'amannya ge.
namugamba ekintu kimu konzi ne mu blockinga ng'omutima guluma ng'omutima gusaanawo. Bwe namublockinga buli wamu kati wayise wiiki nankubira ennaku nga 2 emabega. Bwe yamanya nti ali blocked nampeereza message naŋŋamba olw'okuba wafunye just 1 million wamblockinze. Naŋŋamba nze nkwewuunya, anyway thanks, I wish you a happy life. Teyanyeze ku bya lubuto, teyanyeze ku ki yadde ekintu kyonna kyonna. Mwami Sozi, omwami ono ssaawa zino ayagala nze mbeere nate nzire mu buli obulamu oba ogendanga ewuwe mwegayirire mugambe mbadde nsaba twogeremu, mbadde nsaba tuteese, ndi lubuto biki byayagala ebintu by'okubeerawo nga neegayirira nga neecunya obulamu bwange. Mwami Sozi sijja kugamba nti omusajja simulowoozaako, omusajja mulowoozaako kubanga omutima gwange gukyalina feelings gyali. Naye wayise kati wiiki nnamba ewange amanyiiwo, akimanyi ndi lubuto lwe, akimanyi mbadde nga mulwadde, talinnyanga wange, tankubira, takola kintu kyonna kubanga nze luli ne bwe mbanga neekyanze yanoonyanga ennamba y'omuntu omulala nga ŋŋaanyi okukwata eyiye nankubira. Yakwatanga ekkubo najja ewange nangwako bugwi nga zze twogere. Naye Mwami Sozi ayagala nze ngende munoonye era yagamba nti nze bwe nakizuula nti okusirika asirise yawangula nasalawo nsirike, anjagala nnoonye atanjagala abireke. Naye Mwami Sozi nsaba kumpa ku magezi ne famire yo munnange ey'amagezi muliro. Nsaba kunnyamba mumpe ku magezi nkoze ntya kubanga natuuse ne ŋŋamba olubuto nduggyemu nzaala omwana ow'okusatu ate naye mboneebone naye. Mwami Sozi nina emyaka 27 naye mbonaabona n'obulamu ssaawa zino sikola. Omusajja oyo buli kimu akikoze yansiraanya n'agamba omukazi akola taba na magezi, omukazi akola omusajja batamulabamu makulu olw'okuba ye talina bizinensi ye ku bubwe. Oli shuga mami yamulabirira, ye bw'alaba omukazi ng'alina ssente oyo gwe yeekwata n'amubeezaawo. Mwami Sozi nkoze ntya? Ntuuka ne ŋŋamba oba ŋŋenda ewuwe mugwe ku bugwi, naye ate ne ŋŋamba we naagenda ewuwe nnyinza okwerumya, nnyinza osangayo ebinnumya oba naye mwennyini okunswaza mu bantu n'ayongera okunnumya kuba ye takirina mu buzibu. Ye muntu akuswaza oba oyagala oba toyagala n'akulaga tolina makulu, n'akulaga nti takwetaaga, ate bw'ovaawo n'akulaga nti ate akwetaaga, n'atandika okwagala okuba nti akuzza. Naye Mwami Sozi nsobeddwa mukwano, nsaba kunnyamba mumpe ku magezi. Omusajja ono nkoze ntya kubanga nnumwa ssaawa zino ndi mu bulumi, neebuuza olubuto luno ndukolere ki? Sirina ssente, nze kennyini mbulwa ekyokulya naye sisobola kugattako lubuto lulala, sobola kugattako mwana wa kusatu naye ate ntidde ekinaddirira kuba sijjangamuko ku lubuto, ntidde Mwami Sozi. Nnyamba mukwano, nja kuba musanyufu bwe ne famire ye y'amagezi muliro nga muntaasizza n'amagezi gammwe era nja gatwala kubanga nsobeddwa. Ndi wano ŋŋamba ngende omusajja mwesibeko bwesibi olw'okuba ndi lubuto, tandabirira, takola ki, tamanyi na bwendi. Naye ate ntya okusangayo ebinannumya omutima kati ate nange eno gyendi neetaaga obuyambi, neetaaga okubeerawo nga ndi musanyufu. Naye sirina mirembe Mwami Sozi, sirina ssanyu. Omusajja yandoga, omusajja yakola katemba yenna, yagenda mu byawungu, yakola buli kimu. Kati agamba abantu oyo mumuleka ajja kwetereeza, ajja kudda, mumuleka ajja kwetereeza. Ate era nsuubira ogenda ku maviivi mugambe munnange ku lw'omwana nsonyiwa, ku lw'omwana nasobya
naye ng'ate ye yansobya nkooye okubeera mu relationship nga ne bw'aba asobezza nze alina okwetonda, nga ne bw'aba yeekyanze olw'ensobi ze kuba ye tagambibwako, tebamuwabula, tebamunyega kintu kyonna, aba ayagala gw'aba agenda ate ovunname omukumekumi, ali ne bw'omukumakuma n'akuvuma obusiru, n'akulengeza, n'akujooga, n'akukola buli kimu, naye nga wooli ogumye. Naye embeera eno mwami Sozi mpulira nga ngikooye, nkoze ntya? Mpa magezi ki munnange? Nja kuba musanyufu nnyo nga mumpadde ku magezi, kubanga ndi mu mbeera mbi. Neeyanzizza neeyanziike ssebo. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokwiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulira awo okukusanga tukufune. Obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. Amazima amatuufu gali nti nkyebaza Katonda olwa shows zino. Bw'onooba nga tokozesezza mukisa ogw'okuwulira obulamu bw'abantu abalala n'olinda owulire bulamu bwo, bw'onooba tofunye mukisa gwa kuyigira ku stories z'abalala n'olinda oyigire ku story yo, kijja kubeera very very expensive. Sister, we are so sorry that you're going through embeera bw'etyo esoomooza. Omuntu otuuka okwagala okwettira, nzikiriza nti biba bikutabuseeko, biba bikusobedde. Ng'oggyeko ebyo bye tuwulidde mu story ye, I took time okubaako ebirala bye twogera one on one. Mu byo mwenzuulidde nti relationship yaabwe eri mwaka gumu n'ekitundu. Mwenzuulidde nti alina abaana babiri, abo bawuliddeko, alina abaana babiri mu relationship enkadde. Mwenzuulidde nti gayo ono kakati yamufunyisa olubuto, yasooka n'amupeeka omwana. Wano we njagala okusooka okutandikira nga nyamba ku muntu omulala tubalansinge. Bagayi bangi ajja n'akugamba nti njagala omwana, njagala onzaalire. But again, mu bagayi abo abangi, bagayi abasinga obungi baba tebakitegeeza. Oyinza nga lwaki aba takitegeeza ate n'akyogera kati bwenfuna olubuto kituufu. Bakimanyi nti abaana abo bwala baagala. Omuntu akugamba nti njagala omwana aba kusigira ekifaananyi kyagala kusetolinga naawe. N'eri omuntu akugamba nti njagala kusetolinga naawe mu bbanga erya wiiki, mu bbanga ery'ennaku ebbiri, talina na kyamaanyi kyakumanyiiko ng'agamba njagala omwana. Toli nkoko nzaazi nti ogenda kuzaala buzaazi nga zino oba enkoko oba ebisolo bye tulaba nga bizaala ne bamala ne babiggyako obwana ne bagenda babutunda oba ne babugaba ne baddamu ne ziddemu ziwake. Toli muntu bw'atyo. N'olwekyo omuntu okugamba nti ayagala omuzaalira omwana, tukituukako tutya? Amaze okuŋŋamba nti njagala onzaalira omwana, twagala okwebuuza omuntu ono azaalikamu omwana? Omuntu ono alina obuvunaanyizibwa buno? Nabuuliza sister nti sister, omuntu ono ali myaka emeka? Nti gayi ali myaka 33. Ne mubuuza alinayo omwana? N'agamba alinayo omwana. Mubuuza enkwatagana eri etya wakati we n'omwana oba ne mama w'omwana we? N'agamba nti agala namuwulira era olumu abyegaana. So si musajja wa buvunaanyizibwa ne kwoli gwe yasooka okuzaalamu omwana. Kino ntera okukyogerako. Bw'osanga nga gayi akukwana talabirira baana be, sooka weekenneenye nnyo, kubanga olumu ayinza okubeera ne genuine reasons nga naawe bw'azikubuulira nga ddala takulimbye nga mu ngeri emu oba endala oyinza okukkiriziganya naye. Naye gayi nga talabirira mwana, kiina like it speaks volume. Kiina ebintu bingi, ogenda okwekanga ng'emikisa mingi nnyo okubanga ate gwe otajja mulabirirako yadde. Kakati ekyo si kyekintu ky'obuusa amaaso. N'olwekyo njagala okutegeeza nti gwe ate ne bakukigwamu topakuka bupakusi kubanga gayi akugambye nti ayagala omwana. Tunuulira nnyo obulamu bwe obw'emabega. Omuntu gwe twogerako wano alina omuntu gw'ayagala. Okusinza ku sister alaga nti gayi omukyalo ono gayi ono abadde na bweru, naye ennyumba mwabeera omukazi yagisasula. Omukazi amusinga emyaka 10.
kati enjala sister asooka ategeere kiri mu ngeri bbiri. Sister, ebiseera ebisinga abagaaya abaagadde ku bashuga mami batuuka ne babeera ng'abazibe b'amaaso ne babanga bakiggala nga tebawulira. Simanyi nze so zisikiririza mu ddogo, nolwekyo eddogo gye liri eri abo abalikkiriza naye nze sikkiririza mu ddogo era sikkiriza nti omuntu asobola okundoga. Conscious yange okukkiriza obuvumu bwange ne gwe nzikiriza kwe nsinzira tolooza nti njogera bwogezi nga nkireka mu bbanga, nze nzikiriza nti omuntu asobola kundoga. Lwaki asobola kundoga? Like the protection I have. Which protection? God. So kati bwe activating button eri eya teri ddogo ku Isirayiri. Naye omuntu ng'ayagadde sugar mami, nga sugar mami yamuteekamu amajja kubanga olaze nti yamulabirira, ebiseera ebisinga abantu abo kiri engeri bbiri. Esooka kwe kumwesonyiwa n'omwesalako completely. Ekyokubiri, oyinza obutamwesonyiwa n'osalawo omuwe time kubanga ebiseera ebisinga emikisa mingi nti relationship zaabwe bwe ziti tezisobola kuwangaala. Atuuka ekiseera nge of course hook oba ekiba kimusibyeyo eddobo nga zibeera ssente bugabiriza obwo bw'aba afunayo. Bagayi bagenda babeera mu comfort zone n'awulira ng'akinyumirwa kubanga omulala yamuspendingirako. Naye njala kukakasa nti era gayi asigala tali comfortable not until a day comes n'awulira ng'akikooye ng'ayagala okumuvinga. Enjawulo nti ate ayinza okuva ku mukadde n'adda ku mukadde. Kati kyegambye nti biri bibiri. Waliwo okusalawo okumwesonyiwa kubanga omuntu oyo aba agenda kukoononera ebiseera. Bano bashuga mami bano be basinga okutera ate kugenda mu kalogo kalenzi kubanga abamanyi nti ebijujulo ebito ebiri mu myaka gyono bimuyiribye. Omuntu tonnaweza myaka 3 sugar mami yenna aba akutya kubanga abaalaba nti okyali muwala muto, oli so close mu myaka ne gayi ate ye mukazi mukadde. Kati bano batera okutambulira mu kuloga abakyala abo abakuze. Nenjala okutegeeza nti okujjako ng'osazeewo kumutunulira butunulizi bwoti nga bw'oli sitaaka nga ensi bwe etatambula ng'ensi bwe yeesibye, emirundi mingi wabaawo okwonoona ebiseera. Nyinza obutakuwa direct answer ekugamba nti move on, gayi mwesonyiwe, gayi mwesaleko. Olw'okuba buli omu agenda kufuna omukisa okukuwa amagezi wano mu comment section, njala otwala obudde bwo mpola mpola. Don't just look for a comment, for an advice that is going to favor you. Look for an advice that is going to open your eyes okukutunuliza oba oliawo byotatunuulira. Don't just take the advice ekugamba nti mukyawe kati mwesibeeko kati mulumbe. No, bigatte zino zibanga guidelines. Olumu waliwo byonziba nga tobirowoozezaako nga byetukutunuuliza byetukubiddemu tooki obigatte gatte then oveeyo n'ekyenkomeredde naye ng'ekisinga okuba ekikulu kyekikyo ekivudde mu mutwe gwo. Kolanga decision ng'evudde nnyo ku mutwe gwo omulala akuyambeko buyambi kuluŋŋamya ne si kusalirawo. I am not here to decide for you. I am here to guide you and challenge you and wake up your mind on some areas in your life with that relationship zoyinza nga zotatunuulidde. Ngambye omuntu ono olumu okumwesonyiwa kuba kwe kusinga okukola kubanga wabaawo okwonoona ebiseera. Okubeera mu comfort zone eya sugar mami amuwa ssente tomanya ddiro kigenda kukoma naye nga mmanyi nti kikoma. Ekyo ky'oba okakasa. Ebiseera ebisinga kikoma gayo n'atuuka ekiseera n'alikoowa. Either sene nga ziweddewo oba nga afunyeemu nawulira nga kimutamye n'adduka. Ekibuuzo bwadduka dda wuwo oba agenda wa mulala. Ekyo tetukinaako answer. So we are not sure if he'll be getting back to you or he will be going for another relationship or even going for another sugar mami. Kati ekyo ne kibeeraawo. Ekintu ekirala okubeera omwana ow'omusumba. Omwana ow'omusumba. By the way, okubeera omwana ow'omusumba tekikufuula muntu ali holy. Ekyo nakyo abantu nze njala bakiige. Ekyokuzaalibwa omusumba, it is not automatic nti oteekwa okubeera nga musumba bw'aba. Not until nga naawe kanyini otegedde Katonda. Katonda tetumutegeera ku lw'abazadde baffe. Katonda tumwetegerera. Ekyabantu bangi tebakitegeera. Nsaasira nnyo abantu abagamba ndi mu ddiini ya taata sobola kuva mu ddiini eno kubanga gye twazaalirwamu. Kigambo kya busiru na bujega. Oteekeddwa okubeera mu ddiini kubanga ogitegeera, kubanga okkiriza. Ekyo kye wasalawo okukkiriza. Don't be stupid, don't be fake. Okubeera mu religion because of your parents. No. Ngoweza emyaka 18 osobola okwesalirawo. You can read, you can ask, you can listen, you can interpret. No. So, you being a PK, that is a pastor's kid, and him being a PK,
it's not a big deal kubanga omuntu ono yetegerera. Abasumba bangi bazadde abaana nga bifongolosi ate nga abasumba si bantu babi. Ate nosanga abakafiri abazadde abaana abalungi, nosanga abasamize bazadde abaana abalungi, ng'omusajja mumanyi lochafu muntu mubaya nina azaala abaana nga banjawulo. Si aba contributing ekisinga. Omuntu ono aba yeesaliddewo choice ye oba okusalawo kwe n'asalawo okukwata path emu ng'eyo gyawulira gyali comfortable nayo. So don't depend on that. It is not surprising because we are all human beings. Naye nze ndowooza nti sinnaba kulabayo muntu yeeraguza n'awangaalira mu kweraguza n'afiira mu kweraguza nga yeenyumiriza mu kweraguza. With my history ne gye nakulira waliwo abantu betwalinga tumanyi nti abantu abo balogo naye ngenze abamu mbazuula nga bamaze okukaddiwa ng'obulamu bukyuka ndowooza nga balaba buli byali bya butumbaavu nga babiraba ye bayinza obutabyogera naye ng'olaba obulamu bwabwe bulina engeri gye bukyuse nga abaali abakyawa abantu abaali abawalana obulaba buli omu amwogerera nga balina engeri ensi gyegenza ebakkakkanya ne baddayo ku mirandira gye batandikirako nga tebanaba kuyiga kweraguza. Nolwekyo njala kubuyayo kino pressure esobola okujja kubanga bino bitera okujja ku baana ab'obuwala olwa pressure ng'alowooza nti oba oliawo bwe nnaagenda n'endoga omusajja oba bwe nnaatambulako kino kinaabera bwe kiti. Njala kutegeeza nti the best way eri practical etuukikako amangu eri cost free is the relationship with God. That alone ayinza okutambulirako, but I'm telling you, when you have the protection of God bijja ne bikwekoonako ne bigenda. Ekyo kikwetaagisa kukkiriza. Oyinza kubuuza nkitandika ntya muli oyina ebibuuzo ebyo ebingi ne bw'otandika okukkiriza nti kino kyenjagala answers zitandika okujja ku bibuuzo ebingi by'oba olina. Katonda amanyi okwetaaga kwaffe before we even utter it out nga tunaba kukyogera n'akimanya nti ono kyayagala. Kati omutima bw'obairawo will, that openness, that willingness yeggula ekkubo Katonda okukola ebikulu mu bulamu bwo. Katonda ayagala nnyo okutufaako ne tasobola kutusalirawo, tasobola kukutweka kaatikako. Eyo choice oba okusalawo. He is so weak. God is strong, but God is so weak when it comes to deciding for us. He will wait until you make up your mind to decide to do things with him or to do things with yourself. Kati bw'omala okukkiriza nti Mukama simanyi nawe ntandikira naye mpulira nina kyenjagala onkolere, mpulira nina kyenjagala onkwatireko, olwo guddewe oluggi bw'oti. So for him to enter kijja kubeera kyekisinga okubeera ekyangu. Take a challenge over that. Tuvuddeyo. Nga mmaliriza, olina obwetaavu mu kusoomozebwa kuno okw'omwana. Waliwo storm ejja nga engeri y'okugirwanyisa kwe kusooka okukkiriza nti storm eno ezze. You know what it means okukuza olubuto, wali obaddeko mu bulamu bwe butyo. Ekisinga okubazaringa kati obadde ne relationship enkadde gye wazaalamu abaana ababiri, taata w'abaana naye n'afuuka history. Kati oyingidde mu relationship ey'okubiri, natera nnyo okugamba oba ntera nnyo kyogera nti bw'obanga ova mu relationship emu okugenda mu relationship ey'okubiri, naddala relationship esooka ng'ebaddemu abaana, beera mwegendereza nnyo, beera n'ensonga ezimala nga z'amaanyi lwaki ozaala abaana mu musajja omulala ng'obadde n'abaana emabega. Kati nzikiriza nti awo tetwatunulawo and you're bothered. Ebisigadde ebyokusalawo biyimiridde mu ggwe. Naye njala okutegeeza nti teri kitaggwa. Bwe tutandika okukkiriza omuyaga guno, tutandika okugutunulira nti guno guzze bwe guti, gunkubye wano, neesiimuula enzijanja b'ekiwundu. Guli ndaba gujja, nsobola okugudooginga. Ekyo kyonna kijja ng'ekisoose kwe kukkiriza nti eno y'embeera gye tulimu. Eri abantu abalala basobola okuyamba, direct or indirect. Kye nandyagadde nnyo oluusi is to share your number. If you allow me to share your number, it will make more sense. Eri abantu aba basobola okukwatirako akatono kabeera alina bw'ati ne basooka bakuyisa mu kizibu oba mu kusoomozebwa okw'olugendo olw'omwana ow'emyezi 9 gw'oba olina okusitula. Naye njala okutegeeza nti expectations zo ziteekeddwa okubeera nga zikka kati omuntu gwe wasisinkana alimu ebituli bingi nga bw'okiwulira, alimu amakoona mangi nga bw'okiwulira. Kakati
tukuteekedde kusooka kukakkana. Bwe tumala okukakkana ne tuwuliriza, bwe tumala okuwuza ngamba kati kiki ekyo ekizze, kitegeeza ki, tukiyitamu tutya. Naye kati okyali mu kumangamanga, okyali mu kuwammanta, okyali mu omanyi nga waakagwa mu mazzi. Bw'oba waakagwa mu mazzi okubuya naye njala okutegeeza mu mbeera eyo bweti abantu bakoleramu nnyo ensobi era tebasimattuka. Kyova olaba walowooza ku kyokwetta, walowooza naye kano kowulidde akakuleeta no let me go to Sozimo, mpulira abantu kye banaŋŋamba. Kati awo kiraga nti olina step gy'olina ate tukkiriza nti osobola okubyaŋŋanga. Okujja obuzine twogera wano kiggulawo amakubo amalala. Njagala tukkirize tubeere n'essuubi nti embeera eno tujja kusobola okugiyitamu. Naye njala kukusaba ebyokweraguza kayeeraguze, naye agenda okweraguza ng'oli protected by the mighty Father. Ebisigadde nsaba basista mu comment section, give a comment, give your opinion, give your advice to our dear sister. Ate mbadde nsaba tuleme omuntu ono, njagala nnyo abantu abamu abajja mu inbox nga gamba I am doing a follow up on a certain person, we had such and such a person, ali atya. Ekyo kye nsinga okwagala. Let's be in a good communication. Bwe biba bikukalubiridde, come in the inbox. Wano sozi kinsoomozezza. I will come back and again share with the family. Tubeeke engeri tukwasizaako wanaawaziba oyitewo. Ebisigadde Mukama kasita tubeera n'obulamu bikolebwa mulamu n'ebirungi bibeera mu maaso. Bibeera mu maaso naye nga bikusanze oli mulamu. Katonda affe omulungi. Buli agenda okuwa amagezi mwannyinaffe, sister waffe, mukwano gwaffe, mulungamye ng'omuyisaamu ekigambo ekigenda okutuuka eri sister ono kikola amakulu. Buli agenda okuwandiika kawandiika olw'okuyamba. Tuuka ku mutima gwa buli omu awulira ng'alina kyayinza okukola mu magezi, mu biri practical, byonna okusobola okuba nga tukulembera sister ono mu kusoomoozebwa kuno afune ekyokuddamu mu bibuuzo ebingi by'alina. Ekisa kyo kakitubeere, kibeere ffe, kibeere ye n'abalala bamufaanana, oba oli awo n'abali mu mbeera emusinga. Obeere Katonda waffe, obeere omubeezi mu kulaba ennaku ng'ensi etwabulidde, obeerewo okutukumakuma, ate era bw'omala okutuyisa mu miyaga bwe guti tujjukire nga nti okubeerwa kwaffe kwali kuva eri ggwe, twonyumiririzengamu ggwe, si mu magezi gaffe, si mu maanyi gaffe, si mu contacts zaffe, si mu bulungi bwaffe, mu kusoma kwaffe, naye tumanye nti tuliwo ku bubwo. Ekisa kyo kakitubeere leero ne bulijjo. Tukume enkya mu love stories n'ebyokuyiga ebirala byonna bye twolekedde. Ekisa kyo n'okwagala ku bitubeere leero ne bulijjo. Otusabe n'okwebaza mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen, amen, amen. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulira awo okukusanga tukufune obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene, okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala.